Erinnya nze Spice Segawa. Segawa. Eh. Lwaki oyita Spice Segawa? Segawa ly'erinnya lyange. Nze Segawa Emmanuel. Kati erya Spice lyo lyava ku mulimo gye nkolera. Okay. Nze avunaanyizibwa ku birungo eby'okukozesebwa ku restaurant we nkolera. Okolera wa? Nze nkolera Kalungu. Kalungu. Ozaalibwa wa? Era nzaalibwa Kalungu Nabutongwa Luwanga. Okay. Essebu. Oyimba kadongo kamu? Ndi muyimbi wa kadongo kamu ate mwagala nnyo. Bangambye oyagala nnyo Vincent Segawa. Bambi Vincent Segawa mwagala nnyo. Lukman Segawa. Yaŋŋana n'okumuyita Vincent. Ayagala musajja mukulu Lukman Segawa. Okay. Njagala nnyo ennyimba ze ate naye ng'omuntu mwattu mwagala. Nati ffe twamumanyira ku Vincent. Kituufu. Okay. Buyimba ki bw'ogamba bwe weewulira obwa Segawa oyo? Buyimba bwe neewulira obwa Segawa. Oluyimba kati ennyimba nnyingi, waliwo enswenjere, balemeddwa okwekolera abantu babi. Soko tuwe balemeddwa okwekolera. Temujja kujula nkyavaamu emboozi zinyumukira kataawo. Ndi Katonda ebbode naye tonga kino najja nakyo bwe nnali nzaalwa. Munjagadde ne munzizaamu amaanyi naye ate gye nkomye okkaaba. Okunjagala ne munsuutanga kimpisizza omulogo. Ne bananvuluga era nsigala njiya wamma mwongera amaanyi. Olwo baswalire ddala ngaawe mulira mu bantu balamu. Gundi oswala nga wowe mudde baseke ne wabula waseke enseesunga. N'okuyomba n'oyo atakuddamu owunzikopo ye. Kyekyo ekimala empaka ng'okenekera w'abaakuza emitwe ng'emmamba. Bawulire waatoola n'owoobwongo obutatoola. Nze natondebwa ndi musiriso nvuma n'osamba ne siwuuna. Bino bye bantemako mbu bansanga ku mulaalo gwe nanyega yani. N'omulimba agwana mukkiriza bw'owakana nti bukyera mukyawakana. Seereegana nsi n'obusirise bwamponya. Nze ekyo kye kimu ku bitone bya nnyina so ne kinfuuza atategeera mu bannange balemeddwa okwekolera badda ku linnya lyange bali ono. Obudde bwabwe babwonoonya abampagira bankyawe beerimba. Vincent Segawa ng'oyimba nga Segawa. Ye ng'omuntu kyekiri kye nayogedde nti mwagala nnyo ate ne projects ze oba ennyimba ze zinnyumira nnyo. Zakunyumirako zitya? Zakunyumira ki? Ennyimba ze ng'omuntu ye muntu ayimba oluyimba ng'alwambadde ate ye muntu ayimba oluyimba ne lukwata ennyo ne ku mulala. Kyogamba ggwe musikaawe mu ndongo? Sijja kyogera bwe ntyo. Naye nze mwegomba bwegombi ng'omuntu. Buyimba ki obulala bw'omanyi obwa Segawa? Obuyimba obulala waliwo enswenjere. Kagamba katya? Abaagalwa nakedde nzije mbayimbire kuba nakyeyama okuva lwe nnaabasiibula. Siyinza kugayaalanga ate nakyeyama ekyo gattako obulabufu ekyo kyava gye nazaalibwa. Ewaffe eyo buli asomoka lwera mwawufu wasaayo Kongo oyagala n'akufumbira. Bayita n'emikisa gy'ennusu okumuwasa oba ng'aleese empenduzo ya siringisi kati atannawase Segawa okanyolera gwe kwata ku kkono gy'onoonya kufumbira. Basinga bafuba ku by'obuwangwa n'ennono baabaana bawufu njogera kinnalindabye nga nange byenkola amagezi gava waffe buddo. Kyova olaba mbinyumya ng'omutendeke kirungi amakungula okuyiiyawo gateegera nze mugita nga lindiridde. Tandikidde wa wano abaagala ebiwedde akayimba kaakano nkayise enswanjere. Segawa okuva mu kadongo kamu wakisanyukira oba? Tekyansanyusa. Era nali musisinkanyeeko ne mbanga amwekulukunyako muga nti muganda wange lwaki todda n'oyimba ennyimba zooka zanyumiranga nnyo abantu n'aŋŋamba sidda mu kuyimba ebyo bya sitaani. Okay. Kati gwe wakwata ekikye? Mwattu bwe yaŋŋamba bw'ati ne ntandika nga nze ne mpulira nga kinkakatako ng'omuntu. Kuba kye yasembayo okuŋŋamba yaŋŋamba edda nti okuyimba gw'oba oyagala yimba naye temuli kati kalungi. Mwattu awo nze we natandikira omutima okutandika okuyimba. Okwagala okuvaayo kintu okunnumiriza. Mu kuyimba kuno gwe kusoomozebwa ki k'osanzeemu? Okuyimba kungi. Okuyimba okusoomozebwa kwo kungi naye okusinga nze okunkwatako ng'omuntu kwa mirundi ng'esatu. Okisookera ddala obusobozi bw'amasitudiyo, obusobozi bw'okufuna ebivvulu kale mu bufunze promotion eyo omuntu ayinza okukwatirako
buli kimu kyakumala kwennyonnyolako ate omuddugavu wa wano anyumirwa nnyo ng'alabyeko. Embeera eyo kati okusomozebwa kw'amaanyi, okufuna akwatako ku mukono studio ennungi mw'osobola ofulumiza oluyimba ne luzitowa bulungi ne lutambula. House medias ez'enjawulo oluyimba ne bw'oba olututte ku studio ng'eyo oba radio sebo ddukuba. Olinawo nnyimba ki ze wali oyimbye? Nze nga nze ninawo ennyimba ssatu. Okay. Oluyimba sooka otuyimbiremu mu nnyimba zo. Oluyimba waliwo oluyimba obulungi Siddya lutambula bwe ruti. Be baliwo ababadde banninzo bwedda nga bamanyi obanna balimba okudda. Ze wakiri nnimba batali oba beeno ate obulimba si bumansa mu kkubo. Obanza nammwe tutte busi mu kago nga buli omulavu gyawo munneekira. Twagala n'abalala obutabajja tekunze era nga nange siikyuse mu nkola. Yakwagala omuwagiza njagala nange kale wadde we guliba nga mu kago. Ate mmanyi nja kwagala okubeera nammwe nga nammwe kunze mujja bwe mutyo mpola. Bakkiriza abaali tebasuubira sipayisi sigawo engeri gy'alifuuka olusozi. Mwabagayo ebyezingidde mu nkata nga mwerabidde nti awakula ennume. Zate engeri Katonda gy'ali kumpi nange ndi mugumu ekisa kye kikke gye ndi. Ze kyonna kye ndi baali balunda ddunda nyina amuli okukkiriza nti munene. Balaamusizza bakulu buli omu gy'ali ate era mu kiti buli omu mwali. Amaaso n'omutima bisse ku nze bwe buddeyo bagambe bwe nzijidde mu giya. Akayimba kaako? Akayimba ako bakayita obulungi Siddya. Okay, abawagizi b'akadongo kamu biki by'obasaba? Abawagizi b'akadongo kamu bannaaye taata oba maama buli alina obusobozi yenna nsaba promotion okunkwatirako. Ne bw'oba wa studio ng'olina ky'osobola okunnyamba mu kadongo kamu oba mu kuyimba kwange. Bannaaye nsaba kunkwasizaako. Abayimbi b'akadongo kamu nnyimba ki endala z'omanyi nga si za Ssegawa? Ennyimba omuntu omulala gwe njagala kale oba ennyimba ze mmanyi mulimu kale Ronald Mayinja yadde si wa kadongo kamu naye mulimu ennyimba ze mwattu ezinnyumira ennyo era nga nzimanyi. Tuweemu kati. Lwa Ronald Mayinja waliwo akayimba nazaalibwa mukazi mwavu nga ne wa kitange yanoba ng'ekyemisana bw'akifuna tetukakasa kufuna kyaggulo. Yabonaabona nnyo maama nga talina kyalineera olugoye lwe mwe yalimiranga ekiro lwe twebikkanga olumu tusulira kyalina muwogo ennyama tugirya ku lunaku lukulu ne tukanyanga kimu kyakukola naye kati tuyinawo enjawulo. Ate omulala muyimbi ki omulala? Omulala ow'akadongo kamu Ssaabasanyusa Sawire Mukaaga. Omusajja yannyumira nnyo. Waliwo akayimba ke bayita akagaali oba katandikire oba nkuwe wali vasi yakubiri gwempa vasi yonna. Enjala y'ekiroko gimanyi mwattu bwetawusa omwami lumunze yannuma njagala manye gyakolera omukazi nze omukazi yanfuma nannangira ebbuba mbunno lyennyina eringi laba bwannangira obwavu konze omwavu taba na ntondo konze kambireke kasita tufunayo ensimbi kumba atunda byamakawo kale yanditunze embuzi oba yanditunze embizi omukazi yanditunze ente oba ladiyo mu nnyumba n'atatunda bya mu maka akagaali kange nze mmanyi bwe nkevugira. Buli omu akagaali akavuga bubwe kati omukulu Ssebatta ate oyo obuyimba bwe obusinga bunnyumira naye kambaweeyo kamu. Akayimba bakayita Nalwewuuba. Akayimba agenda bwe kati basajja bannanga balina waka abakazi nze nabawuseeko olwokano lwammwe nsazeho nduwa ekyanya mu ngeri endala nze bukya nkolerera abakazi mpawoke nfunye empoozi okugobwanga mu nju bano bannalwegalika bagala okulya ennyingi be babantamiza kiruma munnange obanga olina munnogoloolezaamu bafuuka ekiyiga ekyeyuna bulya n'abo ofunda n'omuwolo. Abakwagala bayinza kufuna batya? Abanjagala osangibwawa? Nze nsangibwa Kalungu naye abanjagala
ekirungi nti nyina entambula nyina wakapiki ne bw'obaawa nsobola okukutuukako mu bwangu oba okweteekamu ne nkutuukako olw'ekyo kyempulira kyenjagala. Ennamba yange ey'essimu eri 0708 71 999 78 0708 71 99 78. babeera bakutuuseeko nabeera oba onfunye kayimba kyakala ka bonus kobawa akasegawa kuba segawa ndaba g'osinga okwagala akayimba akalala kale bungi naye kansembe na kano katandika bwe kati. Mubazaalamu ne mulekaawo so tebabagamba kulera baana akugamba kumuwa buyambi bumuwa olumirirwe n'omusaayi gwo naye kisusse nnyo bassegundi bakafula okwana muyige n'okwola be muzaala ne mukasuka eyo si nsolo nti balya muddo gwa nte ddala kituufu mu buwangwa ggwe taata naye bwe tudda mu mazima terikujaamu bakuyita batataata nti taata luusi ng'ovaako kko lyokka bali eyo wakimanya mukazi wattu yazaala ebintu ne bikyukamu kati kuyiiya buli kimu okifuna kati kacwano wakola bubyo basuula beeramu gw'olesa okupatika naye mukyala ekyakumeza agalevu kiki wakwana oyagadde kati rabirira naye tamuzaala ekka bali eyo ayambala ekyobugoye tobuguze okuva mu buwere bwe mazima agemeddwa ne bwe kuba kulya balyanga naye gomanyi tobawaayo kantu alwala toyagala masimu gakkubirwa bwe bakusaba fiizi we bavumirwa muli basajja kubula gwata wana buyambi mukazi gwe wazaalamu sembya akasappule soko tuyimbiremu akasappule kuba sappule ojamba dda sapule muzambule mbakayita sapule nako ka Vincent Segawa katandika bwe kati sikoteyomba wamma obuntu bulamu munno kwentambulira nze ne bwonkola kinsigala nsirise ye katonda wange nannwanira kole kyatalina maanyi gaboggola nti bayuguume okugjawo katonda yatalifa gwendeka entalo zange nannwanira teri alimu eyo n'atali wangula muyite nti nnyamba olwo abalabe batandika okuyita omulogo nga bye bakola bibaddira omanyi katonda munene beeyita abanene yabakoza seereega n'abo nsasulira mukama asasulira mu budde onoosobolezaawo abalogo bakunaaba tetenakutta mujje musappule bakafiiri mmwe temuvumaganya mutyo ddiini ate kano akalwera lwera ko katandika bwe kati eyasuza obubi makeera kw'omuzuulira siteredde omukwano gwammwe gwe gunsumbuwa kubanga mundi ku mutima ate kati kinze mbakedde kuba emmeme gyesula okeeranga mmisa teri ssanyu lisinga lyayagala amwagala tugwaddula okuba nze munnemya n'okwebaka kiringa ng'okuzannya n'omuwala akwagala yeetega n'engwala olw'obutakusumbuwa mukkirize nti mwafuna Segawa abaagala so nga okwemanya kw'omungu yakunsaasira ozza ate abafaanana nga bano mbeetamwa bowubira jambo kweyuna olugendo lwo gaba ku ludda olinawoza vamo tubuuze kyokka ensi eno obugaana n'akuyita okweraga baako ne gyendagaana ebyengenderera kale bwe nkuwuubira jambo gidde mutonyiigira manye okuyomba eyo nayo ndwadde mbi naye nga ddagala ate bw'opima by'oyombera ekyo kimaze kankole ekyandeeta nabo mbawadde eddagala erivumula abaamalo ameefuga mu bufumbo okamanyi nze ke kasinga okunnyumira ameefuga mu bufumbo nako kankuweeko nkuyise koodi ameefuga mu bufumbo ameefuga mu bufumbo nkajjukidde naye ameefuga mu bufumbo nkajjukidde ne leero enze wuuyo omuzira nkima nakedde nga nva ekaliisiza ewaffe lugendo naluuli bwe nali nvaayo najja nagitanza olukka ennyanja gitayenkanga gye nnyina ye nandigirese ntya nga nsimbula kkola omulimi okwerabira enkumbi eyo ebeera nammume kale nsaana ntendereze katonda w'ensi yonna gwe siwa nguzi nga yankuumye ndi mulamu
ettendo gwe nnyina okumuwa n'okumuddiza lwaki simugulumiza bwe mbanga ndi musomi ddala ne bye sinnafuna ddunda nsaba nsasire nfune mu kuyimba kwange bwe mbanga nsomesa baddubo fukamidde ku maviivi gange nga nsiima emmeeme gye wampa ennungi okuwola empeera y'ekibi ye nga nandilabye okufuna omutima gw'ekkomu nsimbalaba nga munne bw'azifuna atuula bya bbulu ze Spice Ssegawa ndi mutendeka malala gannema abo bonsanzo ojjanga ne tunyumya yagala nnyimba olwaleero gambe nti owange twafuna Ssegawa twamala mu mpaana embisoko ameefuga nsaba mugatulekere embufumbo bwaffe bazadde baffe mutulekengako omuntu bw'akula afuna munne ekyo kyava mudda kwe kuva mu bufuge mmwe ne mwefuga omuwala wafumbirwa awulira bbaawe kyava mudda nga beesalirawo mu bufumbo bwabwe abazaala omuwala okugaya bbaawe kive na nnyo n'abazaala omulenzi mwefuge osigadde gwani nze Spice Ssegawa omuyimbi we ow'akadongo kamu okuba ebivvulu essebo nkuba ebivvulu nkuba ebikaali nkuba pubs nkuba emikolo nyinayo n'akayimba kange ak'emikolo kakatya akayimba kange ak'emikolo bakayita asaana kuweebwa ekyamazima omwami nga watuuka okuwasiza omukyala n'amuteeka mu lujjudde aba asaana okuweebwa kagenda bwe kati nti omulungi gwe njagala sembeera nze nnyinawo kye ŋŋamba njagala omanye wootoba bwe mpulira ate era ne bwe mpulira ngozze wootoba mba bubi nga n'okuba tebinnyumira kaluuba kye bayita akatijjo kantijje naye nga ntijja lwakuba ggwe sanyukako nga oli bw'ontunulako n'ebiisa ebyekisa gwe yakyoyagala wamma bakuwe maama woba omulungi oyagalwa nzono kamuwe asaana kuweebwa buli kyasaba bambi omwagalwa sanyuke kenkuwadde oba katono siimaako nzono kamuwe asaana kuweebwa buli kyasaba bambi mulungi wampisa kale byonna ebitone yabyesigaliza bakayita asaana kuweebwa Spice Ssegawa Spice Ssegawa babeera bakufuna baba banfuna okay essebo